Kadama TV lwaki tugenda kwogera ku bintu ebigenda oba obutambi obugenda butambula okubeera nga abaana bayongedde okubonaabona, abaana beeyongedde obbakuba ng'ate bannaabwe bennyini bannayuganda be babakuba ku offisi. Waliwo bannayuganda abava wano nga Bakadaama ne bagenda nabo ne bakolako nga Bakadaama ne balaba embeera z'Abakadaama. Naye bwe batuuka ekiseera nga balemereddwa ate bo ng'ebiyumba bibalemye ne bajja offisi olw'ensonga ez'enjawulo ze mugenda okuwulira nga Bakadaama bennyini ze beewogerera, babboosi ku offisi ne babawa emirimu babeere nga bakola. Waliwo ensonga lwaki abawala abamu babawa, oli n'agamba ono kaabeere nga yabeera akola ku offisi. So tugenda kubeera nga tuwuliriza amaloboozi ag'enjawulo okuva mu Bakadaama bano nga bannyonnyola ku bannaabwe abakyasinze okubeera nga babacunya, bannaabwe abeefudde okubeera nti bo Bawarabu. Mwalaba vidiyo awo nga waliwo omukyala akutte munne amukuba ebigere. Vidiyo eyo tugiyina, tetwayagala kusooka kugiraga naye buli ku social media yonna weeri. Omukyala oyo n'abeera ng'akwata munnayuganda munne ne bamukuba ng'agamba nti ye tayagala kukola. Waliwo n'abawala abalala era ababeera ku mirimu ababonyaabonya bannayuganda bannaabwe, ne tujja kubeera nga tubatuusaako emboozi ez'enjawulo na Bakadaama bo balowooza ki na baani ababacunya. Katusooke tuwulirize Kadaama ono ng'annyonnyola ku muwala ono bo gwe bagamba nti abafuukidde ekizibu ku offisi. Solomo wa bulijjo. Baganda bange mwena abali mu gurupu eno muwulize odi eno, tuli baana bafe awaliizi ate nga tuva mu kampuni ya Bantu. Twajja wano ku offisi gundi mu accommodation we tuli eno accommodation gye twatuukiramu kakati we tunafuna ebizibu mu kiyumba ndi mu accommodation wano wendi. Naye omuwala ono bamuyita Namagembe Florence. Muwala ono wa kampuni ya Bantu twava naye mu kampuni y'emu naye yadde ffe twamusangako e Saudi. Naye ebiseera abadde ng'agendanga mu biyumba bwe bimulema bw'akomawo, mu biyumba ebimulema bw'akomawo, yatugamba mbu yakatambula ebiyumba 20 ng'akola. Kakati omusajja bbosi wa wano n'agamba nti nga ndowooza nga bw'azunze nnyo, n'amugamba nti abeere wano ng'ateekingako eyamwamuki mu accommodation. Ffenaffe ne tukkiriza ne tusanyuka ne tugamba gwe babadde omunnayuganda munnaffe katugume. Naye kati tubadde nga wano nga Abafiripino bafumba emmere eyaabwe nga naffe Abannayuganda tufumba eyaffe. Twali tuli awo munnaffe n'atweyawulako n'agenda eri n'atandika ofumba emmere ye yekka. Ffe n'atuleka wano basatu, Abannayuganda basatu. Tayagala atulaba, tayagala atutunulako. Tubadde nga wano nga tugenda ne tufumba emmere yaffe ne tugireeta ne tulya. Twali tuli awo tetumanyi oba yagamba ki bano abasajja abatwala accommodation abatugulira ebintu. Twali tuli awo nga bagamba mbu y'anaatandika okukola ki okutufumbira emmere. Ne bakola n'olupapula ne balusimba. Kakati twekyo ne tutwala ive ne tugamba fumbe ne batugamba agenda tufumbiranga emirundi 3 olunaku tetutaalabye. Kakati ne tugenda mu nfumbiro, twagenda mu nfumbiro twasanga temuliimu mmere. Emmere ng'erimu nkini temuli nva. Kakati ne tugamba ennyaanya zaaliwo ne tugamba kati salayo n'otumonde yadde tubiri tusiike tuliireko. Yatugamba ezo emmonde si zaffe. Ffe ne tugamba katubyesonyiwe era olunaku olwo tetwalya ne tuva mu ffumbiro ng'atuvuma ng'atuboggolera ne tukomawo. Kakati jjo twakonkonye endowooza yamala n'abuulira bano abakulu ne bajja n'atugamba n'afumba omuceere naye era omuceere twasanze mugwa muntu ng'omu nga tetusobola gulya nagumala. Kakati ne tukola ki ne tulyako jjo emmere ntinitini n'atugamba mbu enfa bennyini muzeefumbira wabaddewo akaawu k'enkoko ng'akalesaawo ne tufumba ne tulya. Kati leero tuva kugendayo zibadde saawa zizino eziri 19 tukonkone obwedda twakonkonye nga tawulira ne tuddayo zizino saawa 10. Nsobola bantawutinze naye ne mugamba tugulire wasi tufuneko amazzi g'okunywa n'atulagira mbu tunywe amazzi agali mu bidomola. Banaaga amazzi g'okyange mumanyi omusana gweno ogw'e Saudi. Ne mugamba munnange tetwajja wano okukola ntalo. Ffe tuli mu accommodation wano twagala kuddaka, tuli balwadde, tulina ebizibu byaffe, tetwandibadde wano. Naye
bannange nnaku yetuleetedde okubeerawo mu accommodation naye tetwandibadde wano mukwano gweyawo oluuki tufunayo ewakiri yadde amazzi g'okunywa oba toyagala tulye tujja kusiiba ate tunaakola ki gwe nanyini accommodation weefudde accommodation yiyo kuba baakukwasa obukulu ffe bannayuganda banno otuvuddemu osiiba n'abafiripino osiiba n'ababangale otutalina tetulina kyetukukoze bannange omuwala ono bamuyita Namagembe Florence naye bannange embeega eyidde omuwala ono madamu Esther amumanyi munyambe bannange buli afuna odi eno antambulize odi eno etuuke ku madamu Esther ayogereko ne Florence kuba Florence agambye mbufe tulinde ekiddako bagenda tukola ki amanyiridde wano akubye abaana abalalu ne babakuba emiggo n'ababonyaabonyeseza kuba baamuwa obukulu bannange mutuyambe ffe tuli mu accommodation naye Florence ayagala oba batukole ki ffe tetumanyi kiki kyatubalira bannange mutuyambe n'ekifaananyi njagala kisindika nti balage bannange mutambuze omugalo ono